Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Bannange omutulabira wano bannange tuva kuteeka wali Shadia ku saluuni bamusiba akaviiri naye twamulimbye nti akaviiri asiba ka just kubeera nga ali smart mu meetings ze. Kumbe munnaye papa agenda proposinga naye awo wennyini tulinamu student candidate akomyewo leero ku ssomero Kintu Isaac is back from school. Ntugamba katugende tumusurprising naye tugana ife tutambulira mu surprise. So tulinawo ka achievement katalekawo. Tulinawo ka achievement akapya we yagendera gibadde myezi 3 myezi 3 3 months ago nenga kulikayo ku ssomero buddeyo buuza kubatulaba abatulaba bonna ab'omu Uganda n'ab'ebweru mbabuuzaako nnyo mwebale tulaba mwebale tuwagira mwebale tufollowinga notusupportinga naye ng'okimanyi nti ebibuuzo bisembedde ennaku tuzibalira ku ngalo bisembedde mbu naawe oyagala success card nzaagala success zitusabe kitulage nti oyagala bannange Kintu Isaac munkooneko bambi online family online parents online sisters abagoberedde Jane bambi bwe budde success bwe budde bannaye nainze ly'essomero ndyagala lyamponya prom singa kati neetala ku spendinga lwa prom mbw ate simanya kalicho ate suuti ate eza dansi ate simanya eza red carpet naye era dedication wabaayo ebirabo kati abazadde bawaayo ebirabo dedication tuwaayo ebirabo nga tubiwaani ba students tubiwa ba students kati ku dedication we tulina okuleetera ebirabo ne success success zo zijja zigenda zitandikira mu holiday success zatandise dda kati wano mu holiday kati aina success ya Isaac agituwe aina 3 weeks at home agenda wumulayo weeks 3 aina success awaliwo gye mmanyi nga Yoshua Diru zensuubira Mami Christine Yoshua Diru ajja kuwa Mami Agatha ayinza okuwa ani omulala awo Shuwadiru nga natuwa success Jenny Shuwadiru ayinza otuwa webali n'abagenda okujja bakusurprising nange besimanyi so wali oŋŋambye mbu teri prom naye weegomba okwambala ku suuti ofune photoshoot ofune photoshoot okuva mu Hypex Studio. Hypex Studios. Simanyi oba onaagifuna shoot mu holiday eno. Naye obadde ogamba otya? Bayingamba nti mukama nga waali ekitasoboka. Ojagala before exams oba after exams? Njagala jambala ku gundi dedication. Ku dedication yagobe mu suuti. Nesekereko maama nankerekejje. Ekikiggwe? Kwa ku dedication nayo special. Oyinayo ki? Special. Special what? Ngenda presentinga. Ejabera surprise. Fengate ogena presenting oyina kun surprisinga. Gena bera surprise. Bane ngamba date mukama nsoboze sambe. Ndameka? Date tugenda bagamba naye mu first 2 weeks. Oba 3. Naye nga kirinza ba mu mwezi ki? Mu mwezi ogujja gwennyini ogwa September. Atusabe mbwe naaba in the country jasajja kujja surprising abere parents n'otaabe mu country jabeerako online ebagenda biteeka online gundi tiimu ejja kujja tiimu ejja kujja kuba jasi wajja okujja ajja kujja ne tiimu
Jasa najja ne team ne bankwatira. Inshallah katusabe Mukama. Amina. Akikole. Atukume nga tuli balamu tubeewo. Amina. Naye nga ffe tukutwala nkozi bwe najja okulaba lwe twakulaba luli nagamba tugenda ku surprise. Wangamba surprise. Kankutwale ku surprise. Nagana n'okunkomera. Surprise eri wano Makindye Balax ngondaba nga bwe ntambudde ebitaala biibyo mbire essaawo eno ye Balax wa eno ku left Balax so nojja bwoti e Makindye mwetegereze bulungi Balax eri side eno n'oyambuka n'oyitira ddala bwoti nojja ya eno ye Club Jackies n'ogiyitako eno ye SJ Complex n'ogiyitako Jasi yakulimba ki? Just teyanzibirako wadde ku surprise. Olimba? Teyanzibirako. Namugamba just surprise kyeyo kati n'ataŋŋamba. Wamukuba akaama? Anti wamugamba toto. So eno KCCA n'ogiyitako katini yino KCCA. So KCCA nayo n'ogiyitako katini. Ya mbere nayitawo nno oluyita ku KCCA mulaba akazimbe kano kuliko Kisoto Nachos wansi Emirates Saloon then here we are banayi mpakinze bulungi nze nakawombe waawe kati surprise eri wano mugirabye parking nene temugimalaawo Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Oshitegedde so surprise nojja bwoti olabye KCCA eri n'oyambuka you see Tada! Which fashions ya zen? Tada! Bakendeza music. Here we are. Tada! Wow. Mukendeze please. Sharifa njale tuluma. Here we are. You remove your shoes and come in. CEO yakayakiriziwa yingira n'engatto. Kubanga buli wamu aba yeevuga talinnyo mu ttaka. Tara, here we are. Weight loss ali wali.
ffe abaagala okusala weight gwe tukozesa. Wow. You're welcome. Here nice. we are. Very close. From town to here on a border, just few minutes. Nina no customer wobo bukafutani buba bugenda Bungereza. UK. Bampadde wanne sizes. Nenge namuweereza designs when I'm settled. Girako ddala sound. Here we are. Chichi. Branding. Kano Sharifa nga mukajjako okwaka. Amasannyalaze. Mbumukekereza. Oba mwerabira. Badde bakolerawo. Ban. So tuli wano magomesi masuti makanzu. How is the place? It is nice. Tandika okulanga Walungi. Ekitundayo olugoye lumu. Kuba akalanga olugoye balugule. Waliwo wano gomesi z'abamaama. Mishanana zine gomesi ezitali ntunge balonda material ne tubatungira zizo. Bu material obumalayo. Welcome to Hosh Fashions and Bridal. Abananga batulaba. This is Hosh Fashions and Bridal Kosha. Twa shiftings okuva langa bulungi osobola ofuna success card. Abatulaba ku Hosh Fashions and Bridal Kosha. Twa shiftings okuva edduuka ly'Ebulenga gyeriri naye we are selling it. Yeah. We didn't remove anything. Twayongeddeko branch. Twayongeddeko, but we are selling the other branch. Because you know we are too busy for branches. It's true for each. Twayongeddeko branch ye Makindye. Abagala masuti, mishanana, gomesi, weza kukyala. Zona weziri mu bungi. Mujye mutuwagire supporting. Kuba buli we mwongero tuwagira tutuza mu bantu. Yes. Nga toli surprised. Kishezo surprised. Obadde olaba kugondi bu video. Nalaba video nga bakwata nga gundi atereza oba gomesi. Was it a white that dress? Yes. Naye nga mandooza yeriri erye matching erye gundi. Erye Bulenga. This is so nice. Mumutereka amataala labe bwe twaka. Wow. Katuwana abagole baludde bulwi. Bannange papa onyumye. Weesanyukidde design engeri design bwe njikozeemu bwe twagiyiza olabye nga kyekyo. Kyekyo. Naye nga bannange nsoko ndagemu ng'osaba omukazi obufumbo. Bannange papa agenda nyuma. Papa is going to propose. Oba omutima gukkuba tugambe. Naye nga Faruku onyumye. Nyumye nengendako ne mumbira nelaba. N'osanyuka ku mutima osanyuse. Kala ze nakulondedde ne design osanyuse. Nsanyuse. Really? Ibannaye kandabe. Mukyala wo tumusoosezza mu salooni bamusiba nviiri. Ali mu salooni bamusiba kaviiri naye omanyi tamanyi. Amanyi mbu enviiri ze bamusiba kuba namugambye bakusibe ku kaviiri. Meeting z'enkya tuzitandike nga ki ng'oli smart. Tubasiba akaviiri akagumu akanatambuza meeting nga mwezi. Then tukole ki? Ebirala tunaabiraba. Kati ali mu saloon right now bamutandise. Gye tumulese. Machawo mukubipeko natwogera nga njija naye. Ngambi kitibere mbokedde konze namubano gwange yafiiridwa. Ngenda. Eyani. Mwami ono mwana muto. Ndi oyo omusajja.
This is a student. Isaac, kati nedda supu omulya tomulya. Ne supu tomwagala ow'enkoko. Kati ogenda kulya omuceere omweru omutaliiva bambi. Yes, teri kisambi. Ate omugongo. Nze nga bino sibirya. Gweguna omugongo. Omugongo gubaako entwingiri. Tebalinayo omugongo guyina entwingiri. Ne baziteeka wa? Jangu ozzeemu bino flo. Engoye za Faluuku. N'engatto muzikonfaaminze? No, okay. It's okay no botaleeta. Just kyemanya omanya nti mukonfaaminze size. Size tukonfaaminze. Size ebadde mmeka? Tulina akaveera akali fine, not that one. 41. Abaana ba Hosh Fashion zibalya nkoko. Just mpa ekyo ekigumba otwale eno eyina ebifyo eno. 40. Aha, Faluuku ogenda proposing oti. Mujje mulabeko. Mujje mulabeko. Nanti ndaba bannange. Babu. It's okay, mujje mulabeko tewali buzibu. Kulabako kwa bweru. Yes. Ndabye mulabire eri ne ngamba. Bulungi mukwano ne nga mujje mulabeko tuba n'emishanana. Gomesa entunge tupangisa. Ye mukwano. Nkolera wano mwana gwe mukama wange wuuno yampa omuli. Ne Faluuku omumanyi? Faluuku wuuno munaaye emikolo gimuwuuba adde kwegeza mu ngoye. Agenda wasa Shadia. Shadia. Tuli wano. Ye mukwano. Kale dia. Kale sweet. Kwata jasa ekifi. Tokyagala eh? Abaana bakoowa enkoko balabye Faluuku. Kwati twala kino nno. Abaana enkoko tebajagala baagala magumba. Sebo ne bakuterako ne lumonde. Anna. Abantu bafa kuba munabamu. So, Faluuku, ogenda tandika otya? Ogenda kutandika otya? Proposal. Nga tandika nga musaba okutubeere ffenna. Okunesiga. Ogenda musaba okwesiga? Okunesiga tubeere ffenna. Sharifa just bile bintu byaffe by'eddwaliro tobyerabyamu tulina twewase. Bannaye Faluuku biri mu mmotoka walaba we nabissa. Faluuku ogenda tandika mbu nsaba onneesige nedda ssebo. Faluuku mbadde mmanyi by this time olikebera bu vidiyo bw'abasajja abasaba obufumbo. Tandika n'obugambo obw'omukwano. Bwe buli wanti. Kuba naye abadde amanyi byayogedde bya mukwano. Kati ng'ojja omugamba ow'omukwano nsaba onneesige. Bannange tutandika okubeera ffenna. Naye tumuleka proposing ebibye. Kyendabye. Sikyo tukuleke Faluuku wamma sikyo. Nga bwe yatuusizza n'agamba njagala kusaba Shadia proposal. Anti kati olaba. Bwe tuba tugenda mu nsonga ziri serious mulimu abantu b'otandibaze. Nga jazz. Ngenda tandika nga amate twatandise teki. Lindako wamma ogenda tandika naki? Ngenda tandika nga nfukamidde nga musaba mukwano. Ng'omusaba omukwano? Okubeera obumu, okwesigaŋŋana. Ogenda tandika omusaba omukwano? Okubeera obumu nga kale nga twesigaŋŋana tukuumagane tusse kimu. Mukwano nsaba onjagale nange nga bwe nkwagala. Sikwata kino oba kyoyagala. Kati mbonaye wava ku nkoko.
kyokka watandika nno olya biwawaatiro Era sibimala. era byebyo byewalyanga kati wazuula ota ekisambi. Sigambye nti era mbadde njagala kisambi. Naye mbadde sijaagala. Twagala nkoko. Mbadde sijaagala. Okay. Bano baliridde eri agenda tutandika ng'amusaba amwesige. Ekineewuunyisa Jaasi, abantu abamu baba balaba videos zaffe nga zino sit down. Olejjako na comment nga nange Shifa oyogera nnyo. Lwaki guest si yayogera? Naye nze ate olumu nsirika guest ayogera ogenda olaba ne guest asirisi. Oyina kubuuza guest akudde bannaye abantu. Bani abantu abatamanyi n'okutuyagala okutulaga nti bamanyi bannaye tubonyebonye n'abantu. Kubeera babaamu nga basatu abagamba muleka oli ayogere naye ate bw'osirika ogenda osirika gwe bagamba ayogere era gwe alina okufuga emboozi. Tomuwulirako ng'abyogere. Kyekimpisa host naye bannaye tulabye n'abantu abaagala okwegeziwaza. Obumere nga mulidde butono? Temwagala kulya nnyo? Mukuuma figa za dduuka nnyo mukitegedde leeti. Tewayagaliza embazzi olunaku lwankya. Obadde olina pulaani ki enteekateeka kyeyo? Okitegesa otya? As usual nga bwe tuli akamere ku Sunday gye kali tuwulira ogenda kolayo ne kaddeko hayi akitegeeza nze bwe tutuuka Jaasi Shaddy agenda sooka butava mu mmotoka mbale nyaa tutuuke ffeno tukole arrangements kati asooka asigale mu mmotoka bamugyewo mu mmotoka tukole tutya naye tugenda tuuka bukyali. Omanyi omuntu wajja buli budde nawo bannange alina okulindako fuluma, ekyo kyo mateeka. Si mugamba nti lindako fuluma. Ngenda mugamba bambi temutuyimbisiza buntu. Ngenda mugamba ajja kuba atudde emabega. Faluku yajja kuba nno. Faluku omanyi olwayo okujja. Nami nkyasina n'emirimu. Singa obadde olina emirimu ennyo ng'otegese proposal yo olwo ogenda kukola otya? Sina mirimu. Togamba siina mulimu, gamba naluwaddeyo olunaku. Kuba ndi kwewuunya kati bw'ofuna emirimu kati tubikyusa. Sisokolera. Anti omanyi okujja leeti olumu. Kuba ngenda beera wulina okutegeka. Gwagenda otegeka emikolo gyo Faluuku. Notimba. Gwagenda n'okwetimbira. Ogenda kutimba. Ekikigwe kati kitegeeza Shaddy olufulume mu motoka. Nedda tusobola otimba. Noonya ebyo mulimba ebirala bimpeddeko. Bannange olimba ebirimbo ne biggwayo. Nange ndi wano mbirowooza mbigatta sinnabifuna. Tandikiddewa. Ebyokwambala tubitegese. Tetunonyeeyo keeke. Sharifa bani nti abagenda mu field. Wa? Maama bw'oba oli akawawaatiro weerabira pulogulaamu ezitambula. Nga n'omugole ali wano. Kati ku bano ngenda mulimba bajja kulanga kalango.
mugambe nze muntu akoowa Faluka mulekere proposal yo nga bw'obitegese n'ebigambo byo byonna by the way towerabira fukamira abakazi bagala nnyo basaba obufumbo ng'ofukamidde nabo babirivinga nti lwe lunaku lwawulira nga naye aliko mu buyinza secondly towerabira ka will you marry me oba nze ndaba kanyuma mu luzungu era alina kwogera mu luzungu admirera mu luzungu anti wanditaddeko ku by'oluzungu ne ku luganda kuba ebimu ndowooza binyuma oluzungu n'ebimu oluganda kyogeremu will you marry me mu luganda tulabe oba kijja onokkiriza oba ononzikiriza nkuwase twewase onofumbira n'abasinga mulimu wabifuulira jazz the word is will you ati keeke gyenakoze eriko she said yes kitegeeza bw'aseyinga nno tetugisala bw'agaana obufumbo nange embeerayo olwakingamba sooka nenkaabamukawa amazzi ekirungi era tebajja kigamba nga lwaki neneebulunga mu ttaka awo wemmala nenzikiriza ngenda kukubira omu ku babbaabwe mugamba proposingire tubirabe bw'obikola nyinako bennyina ennamba zaabwe naye bannaye nooba nazo kiba kigamba sibawo omanyi nze njagala empaka z'okweragako sibawo nze okulemererwa nnyonoona atidde nze okulemererwa nnyonoona sibawo kakuba mpaka z'obwereere nga tetufunamu sizaagala Faluku abirowooza ati n'atunula n'abigatta n'atoolako naye Faluku omukazi yakutegera omanyi nti yeggwe ali ku profile picture omugambye emboola zeewa wano gano yafeeka nambuuza wagenda otegeka olumbe ng'okedde nti gwagenda otegeka olumbe kati buli lunaku mwebuulira buli omu kyaliko naye ajase mbadde ndi mu mmotoka nga ntambula ng'ate ajja kukubira awulire ng'otambula ambuuza gwe kati olunaku mwekubira essimu emirundi emeka kisinziira kuba twogerako ku makya nga wakazuukuka akawungeezi n'ekiro yasemba ku ssimu yo sembakaba yasemba naye nze gw'osemba okwogera naye noweebaka kuba nze nsooberera nnyo mu kisenge kye nempulira ng'ali ku ssimu saawa mwenda ekiro 8:09 muba mwogera oba olumuka naye oyo ani gwe baba bakubira ku mwenda kuba Faluku agaye si yeye si yegwe mba mpulira eddoboozi lyo saawa mwenda waliwo ne weyeebaka essimu n'agirekako ng'otaddeko music ataddeko music oyo si Faluku ndi mu kutema kigambo jasoga tabula gumu relationship amanyi nti aba delivery okuteeka keeke ewaka nga ndi ashadiyo gisomako kati keeke tukukusa nkukutte
kyokka tulina okugenda tugisse mu mmotoka. Nakawombe va ku mmere. Mukama ne luno gwamanyi bwe luggwa. Olinamu ka pressure. Ne kati pressure kaaki. Gwe kufuna bigambo by'osaba mukazi omukolo gwawedde dda. Otidde gamba nno. Kisobola okubeerawo. Wanje? Simanyi oba kisobola okubeerawo. Atuyanye n'otutuuyamu. Olabika otidde. Kasita engoye zikunyumidde. Nze nyana kujja. Naye olina engeri gy'owenyiga ku kkapa eno. Olina engeri gy'obeesibako. Manna. Faluuku emmere emulemye. Mbanyumiza kibanenge waliwo ekiriwo, waliwo ddiiru, waliwo akapya. Kati gw'osegguka kimugamba ali awo alagawa. Mutuuze mangu wansi awulire ekiriwo. Bannange bw'obanga walootako okubeera CEO, nga walootako okubeera business owner, nga walootako okwekozesa, ng'olinamu akasenteko naye nga weebuuza nninza kukola ki? Nasooka mbalage location. Bino byaba CEO oba abagala okubeera ba CEO oba abagala okubeera ba business owners oba ayagala okubaako waatudde. Musooke muleke nfulume emmotoka. Tosegguka tovaawo. Okay, bannange kansooke mbalageko ekkubo lino wano Bulenga. Yeah, this is Bulenga nga wakalutandika olw'e Bulenga olwa Mityana Road ng'olutandise. Abamanyi wano bw'ova wali mu Kitoogo. Bw'oba waakava mu Kitoogo wali eri nga waakava e Busega mu Ttaawo n'otandika olw'e Bulenga waliwo Shero. Kati bw'otunula eno, this is Mityana Road. Bannange ekifo kiri busy. Bannange wali busy. Nga bwe nkulazaawo there is KFC, waliwo Stanbic, waliwo DFCU, waliwo bingi nnyo. Kakati yes, ekifo kirina parking ennungi, wayonjo, waliwo security, waliwo buli kimu. Kati mujje mbatwale. So guys, abeetaaze bambi, abeetaaze bokka, just obusente butini nnyo nga you own a business of your own. Ate otuuka okola. Sedduuka lirina bakasitoma, lina buli kimu. Naye omuntu abajja kwebuuza lwaki balivaamu. The owner ayina ebifo ebirala bingi by'amanaginga nga bw'okeera n'oteekawo ebiri biiga. Olw'okuba ekifo kimukoledde n'asobola okwongerako ebiri biiga n'otuuka n'ogamba kati kino kankijjewo. Era ng'abali awo ba CEO beebuuza ennamba ya owner eri ki? Ennamba ya owner omusanga ku +256 752 560 241. Njiddamu 0752 560 241. Eri ne ku WhatsApp. Eno nno omutebe ya CEO ogirabye? Wow. Zoom. Kati mulimu buno bu coffee set for your customers. Okitegeera? Ogenda sangamu ebitambala ebimalayo. Then this is for your clients. Obutebe bwe batuulako. So, kati zino drawers zino mugenda okupanga engoye. Zijjudde wali wonna. Ne wano waliwo drawers. Kati owuna wano yali akoze nga kano ka area kangoye z'abasajja. Gosobola okukyusa setup nga bw'olaba ko buli omu aba ne designer. Zino yes, Gomesi bagikwata side emu ene wane wali ne yakwata ati eri ate ne luli era nakigamba. Kati gwe kyuka obo bato bate awo bano tabate security cameras zizo oziconnectinga buconnectings on your phone oba noziconnectinga wali ku screen w'olabira. Okitegedde ekintu ekyo. Eno nayo ogisigaza. Ate eno neina ne radio, eina bluetooth, you connect your phone ng'okuba music, fani, mweziri fani 2 namba ozisigaza, lighting. Kikyo okirabye ekyo.
So when you're standing here, olengera ekkubo lino. Wali ku kkubo wennyini nnyini. Kugambye ekkubo lino liri busy. Era nga wandiyanguye kubanga tugenda mu season bridal. So mikwano nga bwe mbagambye ate n'ekirala balaga ekizimbe bali kirenovatinga, bali kipaintinga. Yes, kiri mu kudda bupya. DFCU, DTB, ate waliwo ne Abusa yiri gibalaga ezo zonna bank wano wonna kitegeeza ATM zonna weeziri. Kale ekyo kikulaga nti ekifo kiri busy, abantu bangi baba bajjawo olw'ensonga ennyingi ennyo endala. Omuntu ayinza okujja olwa KFC n'atwala olugoye, omuntu ayinza okujja olwa Abusa n'ajja n'alaba by'otunda, oli ayinza okuba nga azze kunywa amafuta n'atwala. Era maama olinnye waggulu onsinga obuwanvu. Banejjaanisa sijja kulwana lwaki onnwanisa naye neewuunyiza n'oyambala gomesi nga teriimu kikooyi oliko ebbina. Nze ntaddemu ebikooyi 2 biramba okufunako. Wamma guys, kuba ku namba ejo laba ku screen ojje weewiningire a bridal shop ku bbeeyi ya nsekoseko. Nze kangende mu town tukebere ebintu. Faluku yantumye munoonyeza empeta gye ngenda onnoonya, kyokka sayizi ya mukazi wo wamuwa akaweta lumu yeegezeseemu. Kati ate akaweta okayina yakakuddiza, yagaana okukakuddiza ate nga ketwalina okupimirako. Faluku ojjukira we yeefuula wa Shadi y'empeta nga tukonfaminga esayizi kaamutuuka. Kati nze ngereze kuki tukulage ffenna engalo tubuulire ngalo zaani. Ozimanye engalo ze? Buno bwange bwaba bebbi tebusobola. Bulaba ate weesisa bulabe gwe bulabe. Kale teekayo ebibyo. Biteekeyo kale. Nze bwange bwaba bebbi tebusoboka. Bukale bw'opimira okwange nze bugalo butini. Busomaliza ng'omuntu tafuna. Ewajambalamu Faluku. Lwaki ntono? Siwulira nti Ntono. ati nze simanyi bya muntu buddisambula ati basiwulidde. Tono tentuuka. Leero toze na wa boda. Faluku nno ayina stress. Ayina stress. Lutaakome Faluku. Kijja kuggwa. Bayinza obutagaana. Kiba kyangu. Kiba kyangu kyakukkiriza Nti ki? kinaabeera ekintu kigenda kuggwa. Proposal. Will you marry me? Kale nze kangende nkola okwange. Kyokka jaswe tulina okukozesa time eno wataliyo ne tufuna keeke ne tugikola. Biki ebyo? Biringa mipiira gya pool. Faluku katukusabireko bakola wamunda. Upstairs. Katubikwase Katonda Faluku katukuleko oddeyo otegeke emikolo kuba obudde buweddeyo. Ebyo wabimaze waddiko wayogedde naye akudikoletingira. Kale naffe katugende tuyiribe ebyaffe bye tulina oyiriba. Sharifa, Shadi yankozi mwamalize nga tayambala size ki? Faluku ayambala size ki Shadi?
tasobola kwambala nange nze nyambala 37 Faluku engato ya Shadia nene ku yange sikyo nange ayambala 40 nze ndali mukuliddeko engatto anti yena yanti era kozi nga zawukana mu zawukana ziba zawukana aya ekigere kye kyekyange bawa abane balinaako ennamba ekigere ekikyo kitinikita Shadia nange bwe mbadde mmanyi tasobola kubanga ayambala 37 tomanya ambala 40 oba 39 tekibagambye gye yayambala mutw amuwa nnene just kulinnyamu nga tufiti ng'ayegeza mu lugoye bw'omanya bye twamulimba okwegeza mu lugoye n'okugenda bamupime twamulimba nti engeri gye tuteekateeka emikolo katubeere nga ebipimo byo byonna tubiyina ne tugenda ne mu kibuga ne bamupimako gomesi byonna ebipimo bwe biba dresi bwe biba gomesi bwe kiba ki byonna ne tubipima obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate